Kaakati abaana b'ennaku zino ensonga z'ekintu ekikulu nga bazitegeera bakyali baana bato. Omwana myaka 5 n'aba ng'amanyi ensonga z'ekintu ekikulu ez'omu kisenge ku myaka egyo. Okisanga Uganda. Omwana ono mumulaba, taata we bw'aba akola omukwano n'abakazi abalala, omwana ono aba alaba. Buli kimu aba akiraba. Ono gwe mulaba tewali kyatamanyi. Tewali kyatamanyi. Experience gy'alina newankubadde ekikolwa takikolangako naye by'amanyi mu mutwe abula kwenkana mmwe ababikola, abula kwenkana mmwe abeegatta. Just mmwe kye mumusinga nti mmwe mwali mugenzeeko mu ekyo ekikolwa direct, wabula ye takigendangamu. Ono gwe mulaba taata we bw'aba yeegatta n'abakyala abalala ab'enjawulo, omwana ono aba abalaba era buli kimu kye bakola akimanyi. Waliwo omukyala eyazze ewaka n'ayita taata we. Bwe yayise taata we, taata ndowooza bwe yavuddeyo n'amugamba ajjangu tugende wali eri mu kasiko we tuba twekolera ekigenyi, bwe tuba twekubira amatooke. Munnange nga taata afuluma nnyumba, omwana awulira. Taata bwe yafulumya ennyumba n'akungujja n'omukazi oyo n'amutwala mu bitooke. Bwe baatuuse mu bitooke, omukazi yabadde yezze yeetegese bulungi nnyo ng'ayina n'akaleesu ke baayazeewo wansi. Munnange taata ng'alyoka yeekuba sipeeya, nga n'omukazi yeekuba sipeeya, nga taata atandika kutwala mbi, nga atandika kukola mikolo. Bino nno byonna bagenda okubikola, omwana ng'abagoberera. Omwana yabagoberera n'abaako we yeekukuma bw'ati. Buli kimu obedda bakikola, omwana alaba bw'ati. Taata ng'atwala embizzi sakamazuka ng'omwana alaba, ng'omwana abalaba. Ozannya n'okuzannya n'abaana b'omukyalo. Sina ba mukyalo bokka n'abaana b'e Kampala. Taata ayinza okuba nga teyayagadde kukola mukwano n'omukyalo no mu nnyumba kubanga wabaddewo abaana. Taata ndowooza n'ayagala agende mu kasiko eyo mu bitooke gye baba bakolera omukwano gwabwe, ndowooza nga lowooza wayinza okubeera seefu. Kumba ayina kano kayinza okuba nga kajja nakutandika okwewaka ku baganda baako, sijja kubalimba. Akaana kagobedde taata waako mpaka taata gye yabadde agenze mu bitooke n'omukazi omulala, era taata neyeegatta ng'akaana kalaba. Ate nga si gwe mulundi ogusoose nga bakikola ng'omwana ono alaba. Bakikoze emirundi mingi naye ng'omwana alaba. Kankutuuseeko omwana ono naawe omwewulirireko. Video gimpereka like, video yiiyo. Akamada, taata walina abakazi bameka? 2. Olimba alina 2 bokka? Asanga gwakina. Olimba? Saba. Okakasa? Nabona Samu. Siya, ne musajja gwe. Akamada yakuyiga buyaayi. Walaba waawa. Awereyo okusomero. Somero lyawo? Yagamba. Wajaffe. Agamba. Taata ojani mugamba yo muyite. Agamba yangu muzine. Nakamba atya? Yangu muzine. Okakasa? Ngani agamba? Taata. Nzita. Nibagenda ali mu kasiko. Aferi. Agamba. Yangu amwebayo. Nakamba atya? Agamba yangu yamugwe soko yangu. Namukwata. Nakola atya? Nakola atya? Layira? Naye waliwo? Baali nga beekwese. Nga bakola ki? Nga baggyemu engoye. Nasooka ne bazizzamu. Ne bakwata. Bannaaye. Kakati beba abaana b'omulembe guno. Simanyi kyakutte, tusimanyi kye mugenda kukolera abaana bammwe, simanyi butya bwe mugenda kubakuza, naye abaana boonoonese nnyo omulembe guno. Abaana bafubutuka ebigambo naawe omuntu omukulu by'oyinza okutya okuyisa mu kamwa. Abaana b'omulembe guno agenda okukula okuweza emyaka 10 nga tewali kintu kyatamanyi kikwatagana na nsonga za mu kisenge. Agenda okuweza emyaka 10 abaana abasinga nga babimanyi.
era mujje muwulire ku baana nga bali mu buguruupu eyo nga bali mu kuzannya. Abaana bano ebintu bino babyogera naye simanyi oba obuzibu bubeera mu bazadde oba obuzibu bubeera ku kisimanyi. Sijja kubalimba naye munnange mulimu omwana gw'osobola okuzaala nga ye amaaso gamuli mu ngalo, nga mu baana b'olina ng'ono naawe ono ye yakusukkako. Kati omukulu ono mu baana taata we baazaala ate kubanga ye ebintu engeri gy'abirabamu munnange bato banne si gye babirabamu, nga ye baamuzaala mukulu, nga jasiti omubiri gw'atuddemu gwe muto naye ng'obwongo bukulu, omukulu oyo gw'olaba. Kubanga buli kimu akimanyi, ennyeenya gye banyeenyaamu agimanyi, enkaaba gye bakabamu agimanyi. Nkugambye omwana ono ki ky'atamanyi? Tewali. Ate ng'ensonga z'omukwano tata agenze kuzikola buli mukazi yenna tata gw'abeera naye omwana ono aba alaba. Omwana ono aba alaba ng'abalaba, abagoberera nga tebamanyi, bimunyumira. Guno omuze gwava dda, n'abaana ab'edda baabikolanga. Abaana b'edda baalingizanga abantu nga banaaba, baabikolanga. Naye ate munnange ensonga ezo baali tebazimanyi nnyo. Kale bo kye baakolanga kwe kulingiza bano abantu abeenaabya mu binaabiro ng'ebyo, naye okuba nti ensonga ziri ez'ekintu ekikulu ez'omu kisenge nga tebazitegeera nnyo kiri awo. Ng'era omwana asobola okukulanga ebintu talina na kyamanyi, nga tamanyi na kikwatagana na nsonga za kintu kikulu zakwegatta. Naye muganda wange guno omulembe gwe tuliko, abaana bazaalibwa bakulu, bazaalibwa ensonga bazimanyi nga balina mu mbuto za bannyaabwe. Anti munnange abazadde abasinga ebintu babikola abaana balaba. Jjukira kati tulina obuzibu bwa single room. Ekyawulo obuliri bw'abakulu n'abw'abaana ebeera kateni. Ate jjukira abantu nga mmwe abantu abakulu mutabuka ekiro, mutabuka ogenda okuwulira kwiki. Kati saawundi eyo omwana tayinza butagugumuka, kimuyingira mu bwongo n'agamba waliwo empiki eziri mu kuvuga wano. Kati abaana babiraba eyo mu bazadde baabwe nga babikola. Kati ndowooza taata yagenda okulaba taata wo n'omwana ng'ewaka talinawo privacy emala kwejovaana n'abakyala be. N'asalawo okubanga ensonga zino bazimalira mu bitooke ngeri gye bali mu kyalo, kubanga ewaka mu byalo wabeerawo abaana bangi. Kati kizibu nnyo okukyazaawo omuntu ewaka ne mukola bye mwagala ng'abaana we bali. Kati taata yasalawo omukwano agutwalenga mu nsiko mu bitooke. Kati kano akaana buli taata bw'atwala ennyama ye mu bitooke eyo kaba kagoberera, kaabalaba omulundi ogwasooka. Ate abakazi abasinga okujja nga banoonya taata basangawo kko, ke babuuza nti taata aliwa. Kati kamanya nti bano kasita bagenze eri mu bitooke ku kyekola nga kagoberera, kafuna we katuula nga kabwama, nga kalyoka katandika okwekola ekigenyi, nga katandika okwejovaana. Okitegeera ekintu ekyo? So abazadde simanyi kye mugenda kukolera abaana bammwe, simanyi, sijja kubalimba, sijja kubawa amagezi oba nange simanyi engeri gye mweyisiza mu baana eyo. Abaana b'ennaku zino gulo omulembe muzibu nnyo. Mwe mwakola ebintu bino mubimanyi, kubanga abasinga obungi kati muli bakulu. Bino ebintu wabitegeera oli mu myaka emeka? Abamu ku mmwe mutandise okutegeera ensonga z'abalenzi nga muli myaka nga 18-20, n'omanya nti bannange n'omuntu agwa mu mukwano. Naye muganda wange abaana myaka 5, myaka 6, asobola n'okufuuka kkojja. Nze nkubuulira, omwana asobola n'okufuuka kkojja ku myaka egyo, kubanga buli kimu aba akirabye. Alabye ku bantu nga bakola buli kimu ky'omanyi ekyesittaza ekikwatagana ku nsonga ezo. So beba abaana bammwe.
CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli banange ekifaananyi munansonyiwa amasannyalaze tetulina bulungi aba UEDCL ekifaananyi tekivaayo bulungi naye katugumire awo kasita content abanga atambula bulungi nnyo. So subscribe nga tanaba kuba nti ate otwegattako tusobola kuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba. Peace and love.